n'obulungi bwonna Allah abeerenga abw'omugenzi ya rabbi. Allahumma amin. Amin ya rabbi. Sheikh, naam, watusuubiza nti jjajja tumaliriza kituufu. olunaku lwaleero tugenda kuwaani kuba twasooka ne twajja tuba tubawa ku layini. Taata twamuwa, naam, ne tuwa maama, ntuwa jjajja, kale ne tuwa jjajja, kale leero tuwaani. alhamdulillah wa bihi nasta'in على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربه والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفجر لكم تندرز الله سبحانه وتعالى نكسال لكم بكويه وجتي وصلى الله عليه وسلم تسبب الله وجتي وسي كساس لكم نمرين به kusasira kwe eri basahaba be, eri abenyumba ye, eri bonna Allah subhanahu wa ta'ala bali sobozesanga naffe bwe tusaba tuteeke mwabo kubanga tutambulira ku nkola yaabo Allah be yasiima. Allahumma amin. Allahumma amin. Sebo olunaku olwaleero naam Sheikh, kkiriza nkowoole abaana abawala, abaana abawala betuyita bannyinazekozi bebanyinaffe. Naye kuno nja kukyusaamu okwo katono. Kati nze nja kufuuka taata wa buli mwana muwala akyali wano, akyali ku nsi nga mukadde we waali. Kkiriza ssebo nja kubeera taata w'abawuliriza ba Paalo FM. Be baana abawala mwe muli benzaalibwa nabwe nabo, ate oba oli awo nabo benzaala ne benzaalibwa nabo. Si be baana bawala abo? Okay. Kati nja kusooka mbagambe nti buli omu ntwalira mu kiti nti nze kitaawo. Mmanyi nti abatuwuliriza mwe muli abatuzaala, naye bw'abanga omukadde akyaliwo kati kitwale nti ali mabega g'emizindaalo gya Paalo ye taatawo ekibaaran. Then ekyo tuna tukimaliriza akatabo kabeere kumpiko, naye nga abaana abawala mubeere ku alaati kubanga wano butulaze mwabe tugenda okwogerako. Tugenda kuwa abaana bawala, tugenda kuwa baana bawala abawala bonna abaliwo nga taata afudde, abaliwo taata bw'abanga yafa ng'okyaliwo, taata nga yakusooka okufa, oba kale mmwe taata wammwe yafa then bannammwe oluvannyuma ne bakola ki? Ne baddako. Nammwe musembere nga bawala. Kwegamba bafuna ebingi basobole bizaayo. Abatanda bakufuna bafune ebyabwe. Amanye wali obuzibu bwa kuzaayo ate obwanga wa complaining. Kakati tugamba insha Allah musembere kumpi. Naam Sheikh. Nammwe abasuubira okufa mmanyi sebe olwo ku radio kuna abantu abaliwo nga tebalina ssuubi lya kufa. Naye abatasuubira ndoza bo tebalinako na insha Allah abasuubira okufa bonna abaze Paalo saawa zokubudde buno bonna kakasanga basuubira nti okufa kukola ki gyekuli. Kale insha Allah ku lwakanyomera ako nsaba babeere nga basembera. Then ekyokubiri kkiriza tutandikire ku kibuuzo kino okubadde nga tuludde okukireeta. Kiki ennyo ekitugaana okulaba nga tugoberera amateeka ga Allah bwe kijja kungabanya y'emmaali y'obusika. Lwaki ddala? Afatu'minuna bilkitaabi biba'di alkitaabi wa takfuruna biba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fi lhayaati ad-dunya wa yawma alqiyamati yuradduna ila ashaddi al'adhabi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Abange situwagala tubeere nga bali ab'oku mulembe gwa Musa alayhi salam, nga kwotadde n'abo abamu ku mulembe gwa Nabiyullahi Isa alayhi salam, abakkirizaako ebimu bye balaba nga tebibanyigiriza, byo bye balaba nti bo tebisaanidde bibanyigiriza, ne bagamba nti ebyo barra mu kasero ne bateeka eri wabbali. Ekyo twagala tubeere kuba Allah tusuubiza dda n'atuwa endagaano. Temulowooza nti Allah mugayaavu alagajjadde byemukola tabikola ki? Tabiraba. Naye tya nnyo alkhizi fi lhayaati dunya,
tya nnyo Allah okukwatako kuno ku nsi olw'amateeka ge ng'okufula owa wansi omunyomoofu okuteeka mu mbeera y'akanyigo ate nga yawmal qiyama ng'era yogenda kutuuka ng'ebibonerezo bikola ki bikulindiridde kakati mu nsonga eyo tugenda kuleeta pointi yaffe ng'eri ku baana bawala mu mafamiri gye tuva tulina ab'eŋŋanda abasinga obungi nga balina endowooza y'aba ancestors baffe bajjajjaffe ab'edda abamu betawulira nako yali ndowooza ki mu bufunze point egenda kwetolera ku bintu bino byommanga enjogera eyo yali yadda batate bona agenda mu societies ezisinga obulungi ezirimu obukulembeze obw'ennono ojja kusanga ng'enkola eyo ekyaliyo olaba batagidibya kati abantu okubeera nti ennono yababinkira mu nnono ate ne beerabira amateeka gani ga Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna annahum muslimun bagamba beeyita basiraamu naye bwe kijja nga Allah yalagira agamba nti ffe waffe wano okuva edda nedda mu Buganda nga kino kyekikola ki kyekiramula ate nno okukuba kukaafuwala bw'okompeyalinga Allah n'ebya Buganda n'ebya Busoga n'ebya Bunyoro n'ebya Nkole n'ebya bayita bani I'm forgetting bana engulu manyi nayo oli obwakabaka wa chiefdom newalala yogera mu Uganda nga bweyagala kuba obwakabaka bungi mu society ez'enjawulo buli tteeka lwerijja n'olaba nga gwe likubaganye olaba tteeka lya busiraamu lye likubagana n'erya kabakawo oba ery'obwawanga bwo oba ery'obwannonozo n'ogamba nti ebyo ffe byatusanga busanzi wano ffe byasanga tulina ebyaffe byetukola ki byetukkiririzaamu then awo oli wakyamu kubanga lwakigamba nti oli wakyamu nti wasalawo kwebuzaabuza nti oli kino naye ate nga si kyoli la ilaha ulai wala ilaha ulai tagwena ate tagweri salawo obeeko gy'oyimirira ebigwere tobiteeka mu mirundi emeka baako gye bakubalira bwe kijja mu mateeka ge tulina okuyimirizaawo nga gwolaba nti amateeka g'obusiraamu bwe gakontana n'ebyo by'oyagala okulembeza by'oyagala tugamba nti awo nno okusiraamu kako okukyali yongera otule wansi osome kyewayingiramu kyeki obusiraamu tewabutegeera ng'obuyingira mu bye twasoma ebyaliwo olubereberye mwalimu nti okuva edda nedda ku mulembe gw'abayonaani mu mulembe gwa Firawuna ku mulembe actually mirembe gyonna gye twasoma abayahudi ogende mu bawarabu abaana abawala baalinga tebalina kantu konna ke bafuna baasikirwanga busikirwa tebalina gwe baasikiranga naye mu bayahudi bamalanga kulaba bamuleetanga nga last chance last priority bamutunuliranga mukisa gukola ki gusembayo nga be baagala bamaze kukola ki kubulawo bamaze kubulawo omuwala okumusembeza kyalinga nti bamala kuba nti babuzeewo abalenzi n'abazzukulu abalenzi nga tewakola ki tewali olwo omuwala nebakanga nti kale omuleete tewali kyakkola amale gajja kale tulina ekizibu naye kale tekiina ngeri katutambule n'ekyo kasita kyekiriwo kati ekyo obusiraamu bwakisangulawo nebukijjawo nebukidibya nebuga nti nedda inna almar'ata latuzahimu arrajula fi lmirath omukyala ateekeddwa okuvuganya na musajja mu byabusika so si mukyala kumuleka mabega ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yeyassa amateeka agakijjawo agajjawo ekyo ekyokulyaza amanyi omukyala ne bamusembeza naye ogwo muze kanguyite muze gwasigala mu nnono ezimu n'embirowoozo by'abantu ebimu kakati nja kuwa example nga wano ewaffe mu Buganda nti mu societies mu gundi ezimu mu bitundu ebimu
ojja kusanga abantu baga nti omwana omuwala ate kiki oyo omwana omuwala alina kulabirirwa bulabirirwa talina kyakola ki kyafuna ontegedde bulungi nakolako research oyo ne mufuna ogenda mu Toro Kingdom era the same thing ti ennyumba ennene y'abaana bawala actually byagala okufaanana n'ebya wano ennyumba ennene y'abaana bawala then ebisigadde byonna baana balenzi kasita babeerawo okategedde bulungi abawala balina bakumira mu nnyumba abakadde gye balikola ki gye badde basulamu bw'ogenda mu northern era waliyo egundi ezimu tribes endala era nga nazo bwe ziri kubanga twakola consultation ku bantu ab'enjawulo era ojja kusanga nayo weebiri so omwana omuwala era abamu basigala mulooka egamba nti omwana omuwala talina kaafuna ye alina kufumbirwa bufumbirwa ebibyabisanga waani wabba nti ebibyabisanga wabba munnanga obusiraamu si bwe butyo bwe tugamba kati abamu abasigala mulooka eyo kitegeeza nti balina okwadejasitinga ng'obudde bukyali otherwise bayinza okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah nga bye bamu ku balyaza amaanya naye wano mu Buganda waliwo ebimu ebyavaawo waliwo bibatakkiriza kuwangaala ng'okubeera nti omuwala talya nkoko ennaku zino balya ekyo kyavaawo ate bebakikkiriza nakuwangaala chipusi chicken kyennyanja era ntimanya abaana abawala beebazanye bajjajja abalwana olutalo olwo bajjajja bebalulwana edda enkoko yabanga ya musajja ewaka naye eyo ennono tebagikkiriza kugenda wala olw'okuyitira kw'enkoko enkoko zabasukako obungi wezayitira alhamdulillah ne balwanira abaana baabwe n'embuzi yennyini nti oli talya nyama ya mbuzi nayinaku nkubundo bajjajja nga talya nyama ya mbuzi eriyo kati takyali talya nkoko eriyo kati bw'osanga bali bannyini bakangalaasi era bo bajeziyizaako nze sirya nkoko nze sirya kyennyanja awo twabalaba nnyo mu famire mu famire nga nti leero nomwafumbye ebyennyanja gundi talya mumuteerewo doodo mumuteerewo doodo mumuteerewo emboga emboga ya gundi temugikwatako yukira gundi talya byennyanja nze nzijukira we twali nga tukyasoma nga awatalya nyama balya nkoko ng'oluusi osalawo nogasirya nyama oterolye ku nkoko kale kati sebe embeera eyo munnange yaleetebwa abaana abawala abamu ku mulembe guno ensonga gye tuliko lwaki amateeka ga Allah tegalamula mu families ezimu nkuwadde ensonga esooka abamu kumwe mu families zammwe mwabbinkira mu nnono okusinga eddiini okategedde ne mubuzaabuza nti muli basiraamu naye bwe kijja mu kugabana olw'okuba mulimu ebyenfuna ate mwe abawala temulina nakufuna owulidde ebyo ebintu byaffe baana baki balenzi okategedde akati omuwala naye manyi kyakola kambibbe nga nkyalina obusobozi abibba atya ng'abikumpanya mugenda okutuuka obigaba nti kiri yakitunda kiri yakyezza abaana bawala abamu babeera bageze ng'ejjali nti taata bwagonda ne bamujjanjaba ekyokubiri ne bamaama nabo ne bakula nga bwe batyo ne bajja bakola ate ensobi kyekiviirako awo okola ensobi abaana bange bano abawala bano abalenzi tebagenda bawa ku maali kati maama n'aleka nga alamye kubanga bakimanyi nti eddaame ly'omufu kulaani tekyusibwa okitegedde oyagala dde akululumire mumanyi bagamba nti kakati byonna ebiri mu ddiiro bya hafuswa buli kyonna kyonna ekiri mu kisenge kyange kyonna kiwadde Madiina oba okategedde bulungi ekibanja kyange kyenagula ku mutala gundi nkiwadde Amina oba okategedde bulungi tya ebyo ebintu maama yabimpa mulamu era olaba biibino ne mu kiraamo bikola ki mwebiri guno gwe mukono gwe naye ng'omanyi mu maama lwaki akola ekyo akimanyi nti bw'anaafa tebajja muwa tebagenda bbawa agaba akyali kati yina agamba nti kaneesooka embigabe ng'akyali naye ezo munnanga ate ffenna ezo nsobi zonna zetugwamu tugamba nti awo oba toli mwenkanya
ne bali azaamaanya abaana abawala nabo si benkanya nga tugamba tutereeze tudde ku kituufu kye tulina okukola ki tulina okugenderako okugoberera yes engabanya ya Allah yesinga kati era ogenda oleesa obulabe wakati mu baana ebbanga lyonna yes kakati awo ne tugamba nti bwe tutyo bwe tutambudde ennono tuzikole ki sibagambye nti wegiyeeko nti tuli muganda nedda byetukakasa nti bikwatagana n'eddiini tutambule nabyo okeera enkya ne ŋŋamba nti omukulembeze wange ow'eggwanga pozi bibatya eggwanga n'ekika mu twajaddalako wano naawe noŋŋamba ekika ate yegundi ate eggwanga yegundi kale nze kantwale bya mitendera ebiri eggwanga Uganda omukulembeze waalyo ye His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni ate omukulembeze wa Buganda Buganda as a nation is taken to be a nation Buganda nation ye His Highness the King of Buganda Ronald Muwenda Mutebi II kabaka waffe owa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yakulembera obuganda okategedde bulungi era bwogamba nti kabaka wange oba tolina musango gozizza mu busiraamu kubanga olwedde oli muki oli muganda ate ekyo tekiyingira mugundi mu ibaada oba okategedde bulungi kubanga buli muntu atekeddwa okubaako namukola ki namukulembera kati ekyo tekina bwa haramu buyinza kuŋŋaana wabula wekiŋŋaanira singa wazeewo ekikontana ne ibaada nga for example nti munnange kabaka wange nkwagala nnyo n'okusinga ebirala naye bwe kijja ku kuvunnama nti kabaka wange wuyo ayitawo kamuvunnamire ekyate awo situukawo kubanga gwe vunnamira ali omu kubanga okuvunnama si kyekiraga okwagala kwange ennyo eri kabaka wabula kabaka wange mwagala mu mutima ng'omukulembeze wange ow'ennono oba okategedde bulungi aba waggwanga wakika si wakika aba wa nation w'eggwanga Buganda okwagala kusigalawo kuli okulaga okwagala osobola okwesigaza mu mutima gwo kubanga lwaki bwe tunaavunnama kikontana kati ngaffe bomanya abasiraamu nti tusaala bwe naavunnama kati oluvunnama lwenvunnamidde kabaka wange n'oluvunnama lwe naavunnamira Allah ow'ekitiibwa nannyini kututonda ffe embiriri lunaayawukana lutya oba okategedde awo yes lunaayawukana lutya kati awe ŋŋambira nti kabaka wange sijja muvunnamira ate era bwe simuvunnamidde tekuba kumujeemera wabula kumutegeeza nti waliwo akusinga amadaala eyatonda nze naawe okategedde basi sikukakkanyiza sikuvoola wadde okukakkanya naye gwe nnyindo kikolera kakati ekyo netugamba bwe tutyo bwe tujja okuba nga tutambula mu mbeera efaanako bwetyo Pale FM 97.9 ekula eri omuntu wa bulijjo Sheikh waffe gwe tuli naye Sheikh Omar Kasule tuli mu maali y'abasika tugamba twebaze mwenna abaliko okuva twatandikidde mukadde wange Imam Hussein Mende wali ddala taviirako ddala era yaŋŋamba nti kasita mutuukako bwe nti byonna byenkola bisooka nebiteeka ebbali muganda wange Sheikh Muzaffar Dembe Imam Nansana Regional Mosque naye akoleza salaamu n'agamba nti kwali ddala era tavaako Sheikh Ismail Mbowa Kuhuda yakoleza salaamu agambye naye kwali ddala era atasobola kubeera ng'aviirako ddala naam Sheikh kakati nga tugenze butereevu ku musomo gw'abaana abawala mmanyi kati beeteeseteese era bategedde mmanyi kati abakutte ebitabo tebajja kubanga bali betusoose okwogerako abano bo bakkakkamu era bagumiikiriza tebasobola kuwankawanka ate nekiri nti bagenda kutegeera Allah bye yabawa bagenda kwongera kutebenkera nga bakimanyi nti oli abaliraanyi ne bw'anaabibba wallahi ajja bisasula mu maaso ga Allah bijja kudda waakiri ajja bbawamu emirimu gyabwe emirimu gye ekyo tobanga nakweraliikirira bw'akubba mulinde nga musinkanye waani ewa Allah bw'anaakubba kuno ku nsi ewa Allah ajja kusasula
fakun mutmain beera mutebenkevu wasabirun ate obeere muki mugumiikiriza ebisigadde bijja kudda kale nowuliriza mirathul banat abaana abawala abasembedde awo kumpi ne rediyo mwe betwogerako obusika bwammwe bubeera butya walmuradu bihinna baani betutegeeza okuba nti baana abawala oba abaana abawala badotas aga nti albanatu sulbiyati be baana abawala ab'omuntumbwe zange nze kitammwe itibaran nga bwe nabagambye nti wekiba nga buli yenna gwampuliriza oli mwana muwala wa muntumbwe zange ntegeeza gwe wenna akyalinawo kitaawo naawe wenna alinawo kale kitaawo wadde yakafa nga temunnagabana bya bugagga okategedde bulungi taata yafudde oba yafa naye ebyobugagga tetunnabikola ki tetunnabigabanya kitwale nti kati nze kitaawo saawa zino nkunnyonnyola bino by'oteekeddwa okufuna era bikwata ndi ku bawala ntegeeza abawala bange ab'omuntumbwe abaana bange abawala benzaala wahunna banatul mutawaffa mubasharatan nga they are directly daughters of the deceased bali bennyini ab'omugenzi abataliimu wadde ekkoona oba okategedde ako directly nti baana bamuki bamugenzi abawala dhakaran kana au untha si nsonga omugenzi eyafudde oba nzaaliwo omulamu ndi muwala oba mulenzi okategedde ekitegeeza atuwuliriza ayinza okubanga kati kambeera olwo ngenze mu biti bibiri nyinza okubanga gwe mubawala bange benjogerako mmwe nze ayogera nze kitammwe abazaala oba maama wammwe mwe mufubutuka okategedde bulungi so bwe mbeera nga nze mbazaala muteekeddwa okubeera muyitibwa babanaati sulbiyati muli bawala bange ba muntumbwe muli bawala ba muntumbwe zange walahunna fil mirathi thalathu halati abaana abawala abampuliriza mwenna we mulina embeera 3 ezigwa mu busika bwammwe okategedde bulungi mulina embeera 3 mulina engeri 3 ezigoberera obusika bwammwe ku sayidi z'abamaama bammwe ne sayidi z'abakitammwe ababazaala okategedde kitegeeza nti mwana muwala yenna gwosikira kitaawo gwosikira nnyoko okategedde babiri abo yenna gwoba ogenda okusikira zino zembeera ezigobererwa esooka alhalatu lula tarithu nisfa fardan bishartaini mu migabo gy'osooka okufuna mu mbeera z'obusika bw'omwana omuwala ayina omugabo gwe bayita haafu oba kimu kyakubiri kitegeeza nti bw'okwata ebitundutundu bibiri ebyenkanankana n'obyawuzaamu okwatako ekitundutundu kimu n'okitwala n'okiweebwa kyekikyo simanyi oba kitegerekese omwana omuwala mu migabo gy'alina okufuna alina omugabo gwa kimu kyakubiri yeyitibwa haafu mu luzungu oba mu lunyanyimbe yetuyita nesfu mu lulimi oluwarabu kitegeeza nesfu nti kwata omucungwa gwo gwawuzeemu busekita nebibeera buli 12 kitegeeza buli kasaidi genda kubaako ne busekita 6 oba kategedde bulungi so egenda kuba ne busekita 6 kati obuntu obwo bwolaba 6 kitegeeza nti oba yawuzizza wakati nga bwenkanyenkanye akamu ku saidi keekako kibayita nesfu ne wano kiba tunnyonnyola naye ogwo omugabo tomala gagufuna buno bwe bulombolombo obugoberera olyoka ogukole ki ogufune omwana yenna omuwala ampuliriza kubanga ogwo mugabo mugumu ku migabo gy'abaana abawala naye buno bwe bulombolombo buli bubiri akasooka tomala gagugwamu sokolabe bwoba ofiitinga mu buno bulombolombo ng'ogamba nti nze mubateekeddwa okufuna ng'osembera mu ddiiro agambye nti adamu wujudi lmushariki laha adamu wujudu almushariki laha adamu wujudi lmushariki laha mwana muwala yenna ampuliriza muwala wange nteekeddwa okuba nga nakuzaala ng'oli bwa ppeke
kale bwe mba nabazaala 10 omwenda gwonna gwafa n'osigalawo fi hadarati okategedde ako bonna omwenda baafa n'ensigaza waani walana almathalu al-a'la an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabbi yazaala abaana be kati ku mwaka 2 abali obuliddeko ku siira nabbi sallallahu alayhi wa yazaala abaana 7 naye kulluhum maatu wa baqiya man Fatimatu binti rasuli Fatima ye yasigalawo ne kitaawe kitegeeza nabbi abaana yabalina naye Allah abamu yabatwala mangu n'asigazaawo omu kyekifaananyi kye mbadde kubira nti kale oba nazaala gwe wekka nga saazaalayo balala abo nabo gye bali oba nabazaala bangi banno ne bakusooka naye nze nensigalawo naawe kyokka ate era nenkusooka oba okategedde ako kale nno bwe kiba nga bwekityo bwe kiri oba ostahaqqa oba okakatibwako okufuna haafu y'ebyobugagga byange nze kitaawo oba nnyoko okategedde ako ekikufundisa haafu ekisookera ddala bonna abaazaalibwa gwekka aliwo mu budde bw'okufa kw'omukadde si gwekka aliwo nga mukadde akyaliwo akyasobola okuzaala abalala naye gwe oli wekka mu kufa kw'omukadde tukakasa teri mwana mulala agamba nti alese abawala 2 kitegeeza obeera gwe bayita mushaariku mushaariku yaani ye munno bwe muva mu mukadde oyo bwe munno bwe muzaalibwa omukadde oyo nekyogera mu Luganda kuba kyangu kyakuyita mushiriku tulina ekyogera mu Luganda kyangu kyakukyusa nekigenda mushiriku aŋambye mushaariku mushaariku ne mushiriku byanjawulo abantu mushiriku bamumanyi bulungi nnyo naye gwe ŋambye mushaariku ala wazini mufailu manyi peni eno naddala ng'omuntu akooye ava mu tawuni agudde bugi mu puroguramu y'emmali y'abasika awandiika kyawulidde kyamanyi munda so ateekeddwa okuba alina munne bwe bali mu ddaala lyerimu nga bazaalibwa omugenzi maama oba taata wahuwa akhu yani ukhtuha allati fi darajatiha ye mugandawo kubanga omuwala n'omuwala beeyita baluganda omwala n'omuwala omuwala bw'aba agamba nti ninayo munnange omulala ninayo muganda wange wano mu Luganda bwe tuli mu Buganda nga n'omulenzi ku mulenzi waayita muganda wange wawula ate omuwala ku mulenzi erya mwannyina bwe lijja omulenzi ayita sisita we mwannyinaze ne sisita n'ayita brother we mwannyinaze simanyi babitegerekise kakati awo ne tulaba akalombolombo akasooka mwana muwala ampuliriza osobole okufuna ebyobugagga oba haafu y'ebyobugagga bya maama wo eyafudde oba anaatera okufa oba eyafa gye buvuddeko awo n'oba ng'oteekeddwa okufuna omugabo ogwo nga tewali wadde akukaayanyiza mu mbeera eyo then akookubiri ke tugoberera era ojjulire ddala mwabo abateekeddwa okufuna omugabo ogwo adamu wujudi lmuasibi laha adamu wujudi lmuasibi laha munnanga mpulira mwana wange omuwala naawe gwenzaalibwa naawe okufuna ku omugabo gwa haafu y'ebyobugagga bya kitaawo oba nnyoko akuzaala olina kuba nga tewaliiwo mwana mulenzi yenna oba kategede bulungi mwana mulenzi atya ye mwana omulenzi maama gwazaala oba taata gwakola ki gwazaala omu ku babiri gwe tugenda okusikira tateekeddwa kubaawo na mwana mulenzi okategedde naye bw'ogamba nti maama yalese nze kanzu omuwala nzaaliwo mpoze ne brother wange abo abaana babeera 2 okategedde oba tokyali omu oba tokyali omu kitegeeza nekyofuna kikenderako mu mbala ennyangu wadde tetunagenda mu masairu lhisaabi bwe tuba tubaze bawala maama balese babeera 3 olwo anti mbuuze bavaawa oli afuna 2 omulenzi tugenda mubalamu 2 ratio it says
lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. ekitegeeza nti omulenzi tumbazeemu abawala babiri. Ekitegeeza kati abawala bali ababiri naawe omu be bawala basatu maama baba balese tokyali omu enfuna ekendeera. okategedde bulungi awo oba tofuna half. okategedde ako waliwo akuyingiridde waliwo akuyingiridde oyinza okumunyonyola toyinza okumunyonyola nti waliwo amuyingiridde amuyingiridde mugale wamuyingiridde. Naam, ke kalombolombo akokubiri wahuwa akhuha alladhi fi darajatiha. Ate oyo yabeera mwannyoko bw'abeera gwe omuwala nagambye nti omulenzi gwe muzaalibwa naye abeera mwannyoko oba omuwala gwe omulenzi omuwala gw'ozaalibwa naye abeera mwannyoko. Kakati ekyo kijja kitya? Bwe kijja nti mugenda kusikira maama ekitegeeza mwenna yabazaala mukubadde muva mu basajja abazaala mu bataata banjawulo okategedde mugenda kusikira maama wammwe era mubalibwa nti baana be mukubadde muva mu bamaama banjawulo amini bataata banjawulo sorry era kisobola okubeerawo nga muva mu taata omu yes naye nga maama wammwe mwenna yabazaala mu taata omu nga mugenda kusikira maama yafudde. Kisobola okubaawo nga mugenda kusikira taata naye nga mwenna yabazaala mu bakyala baki banjawulo oba kisobola okubaawo nga mwenna muli baana ba taata yabazaala mu mukyala omu nga gwe mugenda okusikira. Byombiriri bisoboka kasita Allah agerera nga weebali abaana ba taata. Kasita Allah agerera nga bonna weebali oba nga weebali abaana ba taata. So ekyo tugamba nti awo oba tokyali omu bw'abeera nga maama wo yakuzaala mu lujja lwa Sulaimaani kakati nze Sulaimaani annabagayinza kitammwe kakati gwampuliriza maama wo namuwasa naye nkuzaala ate nempasa omukyala omulala n'azaala gwa owenampuliriza nempasa n'omulala nenzaala gwawuliriza kakati mu abaana basatu bamama mmwe baani banjawulo okatulikedde bulungi bamama mmwe abo banjawulo naye bwe muba muzza okusikira nze kitammwe nga nvudde mu bulamu bw'ensi mwenna mugenda okufuna mwenna mubalibwa nti muli baana abali mu ddaala lyerimu oba mwenna muli baana bange. Ekyo nno nkyogera bwe ntyo mulimu abatunyiiza ogenda n'owulira abakyala balina ebibooziboozi abamu bye banyumya nti olw'okubanga abaana ba mukyala oliyaga nti abaana ba mukyala mujja nga bajja batya okujja okufuna ku maali nze gye nkoze ne bba wange takyali bbaawo okawulidde ako abaana ba mukyala mujja nga bajja batya okufuna ku maali nze gye ntobye naani ne bba wange batusanga tuteredde agende naye akola ebibye okategedde bulungi. Namubuuza omu gwe nabuuza ekibuuzo naye olaba otya nga gwe ali mu mbeera y'oli gw'ogoboganya bagende wakati okategedde ako ekyo nno buba bulyazaamaanya abakazi abalowooza bwe batyo buba bulyazaamaanya era nammwe Allah tabateera mu baraka abamu nno ebbanga libabeera nga bannammwe babonaabona nammwe abamu nno batuuka n'okweyagala naawe amagezi aze wange namugoba bonna nkwata obulungi nja kugamba nabagoba ntya owulidde n'ayamba ku bali okukola obukyamu kakati nno embeera efaanako bwetyo tugamba nti abakikola mukitereeze nga bukyali kuba Allah tugamba yenna nyini maali yenna nyini kugigaba anti atugamba almaalu maali waljannatu jannati kakati Allah bwaga nti almaalu maali ngate kennyini tawalla amra qismatiha ye kennyini yatwala obuvunaanyizibwa bw'okugigaba ye yabwewa n'akulaga nti gitemeteme bwoti lwaki gw'oleetawo olugezigezi lwo ku bigambo by'owekitiibwa Allah nannyini kukubumba ne bw'obirya ne babikuwa byonna tojja bimalawo ne bw'obirya ne babikuwa byonna era osobola obirya ne biggwawo n'osigala ng'ate era okyayagala kakati lwaki togoberera Allah by'ayagala kubanga ate era osobola obirya ne bikufuukira ekizibu wakategere bulungi notabyegalira namu lwaki lwa ttama lwa mutima mubi lwange eri banno mu mbeera efaanako bwetyo naam so ogwo omugabo ne tulaba nti omwana omuwala wenna mpuliriza mugabo gwo singa obulamu bolombo obwo bukoze eki
butuukiridde ngambye nti omugabo gwa haafu gwaggwa omwana omuwala singa taata oba maama akulesa oli omu okategedde bulungi oli omu otya nga tewaliwo mulenzi bwe muzaalibwa nga tewaliwo muwala bwe muzaalibwa mukadde oyo gwe mugenda okusikira si nsonga mu abazadde mbakyala banjawulo oba si nsonga maama yabazaala mu maka gaki so long as mugenda kusikira maama mwenna mubalibwa nti muli baana baddaala limu ba mukadde oyo kale n'olwekyo gwe mukyala togaana baana ba bbaawo kusikira ku maali ya bbaawo kubanga abo abaana ba musajja si babo oba okategedde bulungi abaana ate basikira kitaabwe so tebasikira maaliyo bwe byange ebibyumu ebiri kyova olaba mu bye tusookerako bwe mba mwagatta ensimbi era kinyongero kikubiriza abatuwuliriza emaali zino ze muba mugassegase ne bakyala bammwe okusobola okubeera obulungi mufunenga we munootinga kuba ne bakyala bammwe bye bamu kubafuna emigabo gyabwe nga mufudde kakati bwe mba mwagatta emaali kiba kirungi percentage ne ziba nga zimanyikiddwa nti maama gundi yateekako millioni 10 bwe twali tuzimba ennyumba eno era bwe tunaaba tugaba emaali tetusobola kugabiramu millioni 10 zijja kuweebwa then n'omugabo gwolina okufuna ku bbaawo ogufune naye tokotoggera baana ba bbaawo kufuna misango wa Allah subhanahu wa ta'ala embeera ey'okubiri eyo ebadde esooka gye tuvuddeko embeera ey'okubiri Allah subhanahu wa ta'ala so yawa omwana omuwala n'amuwa omugabo gwa athuluthaini yaguwa abaana abaki bawala mu migabo gy'abaana abawala mulimu omugabo guyitibwa athuluthaini ekigambo thuluthaini kitegeeza ki kitegeeza 2/3 mu luzungu kye bayita 2/3